naye kakati kibi nnyo omusajja nganze okumubuulira ebintu bye kyokka nyina abakozi abankolera nyina maid kumbira osegedde so tosobola kuŋŋa nti lwaki onyirira banfumbire waka nze ne musajja mupakasi neno nanoonye ssente nzija nempakasa nengula ebyokulya abantu boolaba nga tebanyirira baba bantondo nga nze sijja kukolagana n'oli sijja kukolagana n'ono ng'ofa enjala nze nkolagana na buli omu nenyirira kati oli bwe yagira kati bwe yagenda n'obivaako ebyo n'ovuddamu bameyidde ebyex saagala kubyogera kisooka kyobumanya my brother nze ndi muntu atakyali omutenyo sisobola kudda kwesiba ku bintu byange the past is past and we are moving good webale nnyo taata nga tutunulidde history y'owava ku street ofuna abaana bangi abavubuka abali ku street abamu baluzinga hope in everything ofunako obudde noyitayo ku street noyogerako n'abo abaana to encourage them and give them hope so that they can be like you. Ngezaako nga omanyi ensi yaffe erina obuzibu nti abantu bangi ababuzaabuza abavubuka okwagala obafunirako kati ffe tulwana okulaba nga obabuulira ebigambo ebituufu naye wali ababuulira ebintu ebitali bituufu oneddeire kubanga ku bwongo bwabwe bwo kwe batuukirawo nti abuzaabuza omuntu ono n'amuyisaawo n'oli naye nange ngezaako naye bwe nalaba biri bityo nga sobola kudda okwogera nnyo kubanza okwogera ennyo ebintu saakayana n'abantu nakuŋŋaanya abavubuka okuva mu geto ez'enjawulo mbayamba oneddeire mbaliisa mbanywesa mbasomesa gyebali ne bwojja ne kamera n'ogenda ku masomero n'oba interviewe nga gyebalira bajja kubuulira kye mbakolera ngezaako okulaba nga nzirayo mu geto gye nava okusitula abalenzi kubanga one day one time banabo bajja kusitula abalala oluusi emyaka eyo 5 mmeka nga naffe twava dda mu nsi osanga balisitula omuzzukulu wange oba okitegeera so nzirayo nnyo mu geto nenkola kyensobola olwokuba ensi yafuuka politiko ate nsaagala kwogera nnyo nakusitamugwa nkolako kyensobola otherwise nandibadde nga buli kaseera mba ne message ez'okwogera naye abantu abamu basobola okuddawo ne basitwala bulala ate ne bakube ati nasalamu okukwata mpolampola naye nga ku ground gye tuli era tukola mu mulimu gwa mukama wadde tetubiteeka mu mukama abantu bayite mu Eddy Kenzo Festival mbayita naye bagenda kujja of course they are coming bakimanyi emotoka n'emotoka zigenda kuyiika wali enguudo zonna nzigale mwana enguudo zonna nzigale trust me so balinze abayimbi ab'amaanyi mbaleeze kigenda kubeera kyakabi Eddy Kenzo wamwe gyendi mukama abawo omukisa mugende mu maaso salaamu aleikum wali otegese kyankosesa kyova olaba katwayongezaayo mu Eddy Kenzo Festival activities ezigenda okubeera tugenda kubeera na activities nyingi nnyo tuyina embalaasi simanyi tuyina biki tuyina emisugo tuyina manyini tuyina bingi n'ebyokulya okusingira ddala nze njagala nnyo okulya so byogenda kubeera bingi tomoni abantu abatulaba mu bitundu mu nsi yonna abaagala okujja mu Eddy Kenzo Festival oba omuntu omukomusi asuubire kiki ekyaba yeesunga sanyu okulaba ku bantu okulaba ku bintu ebigenda okutusanyusa okulaba ku bayimbi ba Uganda bakyasinza obunene abagenda okubanga batwentataininga nange kenyini sinaba kuyimbira abantu bange fulonta so kigenda kubeera kirungi nnyo ndi mu maaso g'abaguzi bange bagudde okundabako nga mbasanyusamisa so Eddy Kenzo njagala twogereko ku nsonga ya General Muhoozi yavaayo on his birthday n'agamba nti agenda kuyambako abavubuka ekisooka okuyita mu byemizannyo ekyokubiri okuyita mu entertainment ensonga eyo gyogerako nze kenyini ndi muntu wa byamizannyo ate ndi wa entertainment nokimanyi nina abavubuka bendabirira kuba emyaka 7 mpaka ku myaka 18 nga nsobodde okuyitanira abavubuka era nembajja ku level eyewansi nembatuusa ku national team mumakirabs nga nyambako ku baana ba ghetto kati bwempulira omuntu ng'avuddeyo nakuba omulambo agamba okuyamba ku sports okuyamba ku entertainment mwende era okimanyi entertainment abavubuka ab'enjawulo abaana
abowansi abatalina nnyo buyambi nabo sobodde okubakwata nebasukana nebatuusaako so ndi muntu ayagala ennyo enkulaakulana mu byemizannyo so nempulira endowooza eyo nensanyusa nkolera mpulira essanyu okuba mmanya nti awo tulina atleast osobola okutuuka I wish ekyo ekintu bakituukirizanga bakyogera soka olina have kids academy omwana omuto ayenga yegomba academy omukozi atya like requirements eziyonga academy omwana omuto ali eyo ayagala okujja mu academy yaffe Big Talent Academy ffe nga bwomanyi nti tuli bamufuna mpola twakatandika butandika ate sente zenkozesa ebiseera ebisinga nzijja mu nsawo yange kubanze nyina ensonyi simanyi nnyo ku mobilizing simanyi nnyo kusaba sente mu kati nkozesa katono ke mba nfunye naye ekyo bula tuchuzinga the most talented in a community the most talented omwana asinga talent ng'olaba yeetagako just push kebola tusobodde okubanga turegisteringa success ku national team nga under 20 under 23 under 17 you know lwansonga tulonda the most talented in the community no matter how poor ne bwabanga kuba ffe tulina n'abaana abatalina bazadde abatalina bulamu nenga they are super talented on all levels naye tulonda the most talented we should have picked everyone twandiyagadde okubanga tupikinga buli muntu abatanayiga naye obusobozi so tulonda oyo nga mutuufu yeetaagamuko switchinga mu switchinzika support so bw'abaayo ng'ayina talent ng'awulira nti y'omu ku bantu abasinga okubeera ne talent mu community ye ajja ne tumuwa test bw'aziita n'asigalawo tubasuza tubaliisa tubaweerera maybe kino kakibuuze ku lwamu na Uganda ayagala kumanya Eddy Kenzo bakumanyi you an international artist yes but this side gye tukulabira kati tulaba oli team chairman tulaba team chairman kati balaba Eddy Kenzo ali eno mu team chairman olowooza abantu bajja kulowooza nti Eddy Kenzo atandise okugenda into politics or something osobola okunyonyola kya mu Uganda nze siri politician naye ndi mukwano gw'abapolitician bapolitician boolaba ate balina abawagizi bange nabo bannayuganda ate nze ndi musanyusa oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki nze byompita nzijja nemusanyusiza abantu era wano nayitiddwa okusanyusa sisobola kusosola bannayuganda ebyobukulembeze byabwe n'obufuzi byabwe nze omulimu gwange kusanyusa bonna boba okuŋŋanyiza obakuŋŋanyiza nompita nti basanyuse nga mbatandikira oba okitegeera ebikwatagala londo ono londo oli sebikwatagala naye nze okusanyusa so osobola okusanga ate newalala n'enkya sirina buzibu namunabyabufuzi nabuli omu ayagala okuwagira kyawagira wagire nange nyina nkola yange yebe so nga boolaba tubadde tutwogere nabo abantu babano batandise okubanga beekuba waliwo omuvubuka ali eyo oluusi kale embeera nga kyankalanyeeko tabitegeera wulira obulamu buganye ate ne Eddy Kenzo nawe wayita mu mbeera efaananako kigambo kyoyinza okugamba omuvubuka atulaba ku mikutu egy'enjawulo ekimuzaamu essuubi ekigambo kyenyinza okugamba omuvubuka ali kino no bandimpuliriza nnyo bangenda bagamba ekigambo ekisobola obatuusewo mubeere abavubuka abamanyi nti okukola mubuvesa teri muntu atuula wansi oba waka nasobola okutuula kyagala okujjako ng'otandisa okutambula naddala nga byotambula olulala babeere abavubuka abakozi abakwata mpola abakkakama ab'amazima kuba bw'obeera w'amazima buli muntu akwesiga buli muntu gyakoma okwesiga n'okusembeza bw'obeera omuyaaye bakusenda wala ekirala babeere ba business people with the business mind nga bwombuuziza nti ate lwaki oli ne bannabyabufuzi nze ng'omuntu anoonya ekyokulya anoonyeza famire yange ekyokulya anoonyeza abavubuka bekugamba ebendabirira ekyokulya sisobola kwewala kolagana na munnabyabufuzi kubanga business man amulokufuma you understand so babeere abantu abali business minded byempalana babiveemu palanira osimanyi baana noono baano asooke bakola akasente kabe mu musawo kusigadde binoki kibi nnyo okuba n'enjala naye bw'oba okkuse kisebeera nnungi Eddy Kenzo obadde ne concerts the road to Eddy Kenzo soko tweripooti byatambudde bitya biki ekyabiwadde amaanyi kiki ekiddako road to Eddy Kenzo yadde nnungi twajuza buli wamu abantu babadde bangi nnyo abantu beesunga like it's a success era in fact kololo tugenda just kumala bumazi mukolo guwunzika tuwa zonna
mukolo gunzika masanyu kweyagala kubanza me am grateful already ndi musanyufu nnyo abantu badde baŋŋamba nti ate corona wagisimanya ali bamuyitani ebola simanyi ebintu za covid ne mbagamba nze mukama waba bwasazeewo nja kubeera okay kuba already tuyise buli wamu n'abantu bazze batuwagidde bajjudde era tujja kukkiriza nti mukama waba yatukkiriza kino tukikola kino bwe kiba kisobose itizo era mukama kyanabasazeewo tekujogenda nakyo naye nga road to Eddy Kenzo festival was a success. We are very happy. 12th November, it is a celebration day celebrating that success. You understand? Bana bakolekeddeko ku abamperekeddeko bangi mperekeddwako abayimbi okuva mu nsi ez'enjawulo ne wano ewaffe era naawe ojja kuba obalaba tunate twatandise okulanga leero Harmonize ka video ke nkataddeyo nga agamba okujja ndooza mukalabye n'abalala ngenda tandika okuuploadinga n'abeewaffe wano abasinga obunene buli muyimbi agenda kubeera mubategekedde bulungi so bintu bigenda kuba bulungi. Kino nkibuuza ku lwaffe bannamawulire omuntu omunene nga Eddy Kenzo ebiseera ebisinga bwe tubeera nga twagala interview ku ba artist ffe bannamawulire bamanyi nnyo tukoola batutubalamu magezi naye gwe okikola otya okubeera so humble this extent? No, me I love people nga bwe nkugamba nze sisosola muntu n'atya n'omu nze buli muntu muleetanga bw'ali kuba nze ndi muntu wa Mukama Katonda nzikiririza mu Katonda yatonda eggulu n'ensi mikono gya Mukama giri bwe giti jangu nga bw'okola nga bw'oli nze Mukama bw'aba abantu abalisiivinga nga bw'oli jangu mu ngeri nze ani asosola abantu ba Mukama oba okisege so nze siri musosoze kyokola kali kuwambuza kabyo politics ne mugamba nze buli omu kuba nze sigenda kwesimbamu nkyo bali so kitegeeza ndiwo okusanyusa abantu bange buli omu munzikiriza so ndiwo okukwagala abantu oba oli munnamawulire oba oli munnaki kasita obanga oli muntu nze oba munnange era omuntu abeereyo nga nyinako obuzibu sibumulinako era nzisina muti gwempala. So kino nkibuuza ku lwa Salt Media mu nsonyi wakatoka Salt we are celebrating 8 years olina special message egenda eri Salt Media Pastor we are celebrating 8 years. So aba Salt Media yeno kamera yamu aba Salt Media bayoza nijuza